Katonda ze yenna kaziwe nifa yegwe bayimba mu kayimba ka kezaala era omaziga bugola bakaba yawona abasezi baali bamulidde yesimbyewo n'ayitamu katubuuzeeko ku lwa banne bonna abakiikiridde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Era debase munyamanyaho mbeyanziza nnyo okuba nti musobodde okujja okubeerawo kitange ono mwagala nnyo gemaziga genkaawo timwagala nnyo ate kano ke katono kensobola omukolera kubanga mbeererawo nnyo. Mwebale kumuwagira, mwebale kumwagala, mwebale kumubeererawo. Mbalaba mu comment section bamumwana nga mumwagala. Thank you so much. Mbasaba mwena mujje ku Friday eno tubeerewo mu bulungi tumuwagire. Thank you so much. Anje ngati walonda owayoli wanga totuuka tuli abazadde abafirika abakuba muzungu singa ali waawo kyole ono omwana wange wakuna si ye mubereberye buli lwali nimba abaana bange ebali semakulu agamba sole musajja mukulu era ono mwami Semakulu awoza mbuno mbundi mutowe abalimba ajja kumala kuleeta abaana naye aleete tulaba omukulu ono mwana wakuna naye mu ntiisa gye mbateekamu olw'okubakuza obulungi ampanya ekitiibwa naye omwe ye yagaana okuntya era kyoba olaba ngazi wano bino byakazesi tenabiŋŋambako ate nga yabaddeyo waka kati ye banne tebakisobola kikola tetuswaluka mwami Magala nkwebaziza nnyo ovudde wala naye ate otuuse era n'okwata obudde kyenva mwebaziza bwetyo kuva lugendo omulala avudde olugendo oluwanvu ndowooza tingisa ono mwewonyeza kubanga agamba abeera mu nfufu n'atuuka ng'ekkanzu njeru ttuku oyiseewa wao bali kyewunya kitaasibwa gwayambadde musajja alumbwa muzzukulu w'Eseri Nakibuka gwe baazaala mu 1919 n'afa nga 24 Ogwekumi 1991 abeera e Bunyaka naguze entebe tikiti 10 z'abawala bange. Tulina ebintu bingi bye tufaananya ne Haaji Kaziwe twawula eki nzikiriza naye nsibuka Gomba asibuka Butambala nze nakulira Bulemeezi ndowooza ye naakulira Ekyaddondo naye nsaba abantu mwenna mujje mubeererewo Haaji. Likodi zange embi nzeesigalize. Haaji musaba kayambala olugoye olw'ensisi nga lwe nayambala ne weeraliikiriza abandaba. Engeri bwe zolina figa erabikako suubira ojja kunyuma era mwaluma nnyo omutunzi naye bannange nze mubi. Ekyokubiri likodi y'obutafuna bantu gindekere eyo yonje ewangulire kubanga buli weŋŋenda nze mba nsinga likodi nga mbi. Nze munnakyalo nze ali ku seeti eno kati ono jjajja wange bamuzaala mu tawuni kanso y'e Luweero. Tawuni kanso weekoma Bunyaka waatandikira kitegeeza era nina likodi y'omunnakyala azze ku press conference ekyo okwongerako eri bannamawulire nkakasa eno likodi nayo yange ngambi nkakasa nze wa pitunzekka nga yataamu 2 ali mu maaso wano eyo nayo njagala Haaji ogindekere. omuntu yenna bw'aba alina ensi eyamba nnyo omuntu oyo okumuseeseetulira. Osobola okuba nga oli muyimbi ng'oli w'amaanyi naye ng'ebyaddala toyina nsa era bw'oyimirira okwogera ne bano kagamba naye ebigambo byayimba lwaki si byayogera nga bintu bibiri tebikola ki
tebikwatagana munyimba birala babayogera birala kale no kazigoono ebintu ebiri mu nyimba byo bikwatagana nebyakola ki nebyayogera kazibwalina ensaba nange ekintu ekyo mukikuire mugalo nkyogera alimu omutima gw'obubbi nkusaba gukomerwakuna obubbi si bulungi oyagala kubba akasimu bakumenya okugulu olwokuba oyagala kuseereza genda okola ojja bifuna gumiikiriza temwonoona sho yaffe eno sho neolaba nsitugidde bwendi mukanzu mbadde ezokyusiza mu motoka sho yaffe olaba nkeddewo tugamba nisiina byakukola enkwatako so bakyali baffe mwenna mujje ab'entebe kikungu kitoolo wano okukubula ffe erinnya binyi mpaka zana wano ebisulo mu ebiri tusula eggulo limu sebo tugenda kusulawo tugakuba n'akasiki I'm